twatuuka ku amps n'ava mu motoka ate n'asooka alingiza era Kasuku namutidde nnyo naye nga Sakozi oba hybrid bazivuga omanyi hybrid zo nzibuzibu naye nga Kasuku yagambye nti otambula n'ovulo yo bw'osanga hampusi ng'otekamu ovulo ng'osooka okkawansi obwanvu bwenkana ki n'ogijjamu n'ogizza mu bbuutu naye nga wabula okusiba kwa Ntambi tulabye ebintu bingi ekyo munne nadde simanyi bulijjo simanyi nti okikola omanyi nti bulijjo nkulabira wano nga simanyi nti bw'oba ogenda ku nguudo ezo eziriko amps ekyo okikola badde walayi sikimanyi ekyokuvaamu nga waliwo amps ku kolansi n'okebera boodi abantu ne bafuuwa eŋŋombe ng'okyali wansi otaddemu ddaabo indikeeta ate ekyo nadde simanyi naye munnange olabo bampanvu ate bw'omala onoonya panya n'ogamba katuyite n'ogamba akatu wano wazibu katuyite nedda twadde tetukimanyi naye bakizudde ate Kasuku yajja yeetegereza era twamusanga nga Kasuku afulumanga nga atusimbudde ne Sakozi bwakatukira wano essaawa emu n'ekitundu oba wasimbula ne Kasuku nga ffe abajja oluvima ate twasanga Kasuku amaze olaba omugundi avaayo kitegeeza wasimbula ssaawa emu waffe twatuuka 7 okitegedde ojjukira nti ffe mu kusimbula wano twasooka tugende Kansanga naye nga oyo amukubidde n'agamba nti yasimbudde dde agenze ng'ali mu kugenda kakati ate nze Kasuku wakyogera ku mulyango gweruzira wali nagamba bamwayira kati ne mwetegereza Sakozi ng'ajja jjukira yajja ne Flavia Namulindwa ne Zubeida kanda yajja ne musimeya ne Zubeida sole kati we yatulengera najja mpola mpola n'apaakinga kati ne ng'akamulidde ng'asimbula kati wasimbula jjukira yapaakinga ne wali opaakinze yasooka nassendabirwamu n'agira bw'ati n'avuga ng'ola akazibe kamu akwata steeringi n'agikwata bw'ati n'anyoola n'ayingira ali wabbali n'apaakinga n'avaamu ne yeetegereza emabega ng'ali n'alyoka akomayo n'akola interview kyokka bewaleeta bennyini baagaana okuddayo naye bonna baagaana yadda bwomu andi mukulu bamalamu essaawa 4 bamalamu essaawa 4 okutuuka baagaana bonna era bali bagenda ekomera nga baligadde bonna baagaana mumaze tetunamala naye engeri gy'oli waffe katukikomyawo naye nga tubadde tukyetaaga bingi nnyo meya yagamba mba naye mulinamu ekifo muntwaleko nti ate mwewajjidde nja kutuuka nkeera noba temulinamu kaninye booda Sakozi yatuukiriza olugero oluga nti keweerimidde kakirambegeraako ate bambegeraako be baali baagala avuge bulungi nnyo okusinga eyeegulira baagala kutuuka mu budde kati ekyemisana kya leero nambemu yeka yaliko munzi gyonkedde naye nga kuba kakati kolamu oti omuntu bakutwaleko wana amateeka nesibiri gyayo gwe batwalako tolina kulagira kintu kyonna okitegeera naye ekyemisana gwaliko kitegedde kimanyi yashua naye nga omuntu yenna ono gundi takimanyi dayasi omuntu yenna mu bulamu bw'ensi eno kyasooka okukolerera kulya n'essaala eri gye musaba temuli mukigamba nti tuwe kalina kigamba nti tuwe emmere yaffe eyaleero naye nga Irene Ntale tumutumiddeko Irene Ntale banaagamba ki omwami akyali naye omwami ye gundi ye co-producer wa music gwakola namusanze wa Brand Beats n'abatumira n'abagamba mwebale gye mutuusaako engalo naye ebigoye yatandise okwambala ebisaati ebinene Irene Ntale so kati luli waliwo era ku pano waliwo eyayogera omanya abantu abo balaba naye fe olumu ndooza tuba tuwerabidde yagala ku pano yayogera n'agamba naye maama ng'aluddewo okukola ki okubikola era yagambye n'agamba mujja biraba mpozi Hypec Studios bano bakuba ekifaananyi
ku buli mukolo gwonna era gwe bayite buyisi obagambe nti njagala kunkwatira kunkuba bifaananyi kola ki ofune ebijjukizo ebirungi ku kyebusaabala ng'okisa ku Luwombo restaurant awo maaso katini we wali Hypec Studios bajja kukuba ekifaananyi ofulume studio ng'ofaanana nga Boss Amini. Alright. Kutumireko muganda wange Akram Kayinda awo UK kiti awo bigamba bitya Abias muganda wange Abias awe Rukungiri nawe tukutumiddeko abantu be Rukungiri bangambe babeerako nnyo kabisa sana. So tuli wano Irene Ntale banaye tukutumiddeko nnyo bangambye oli lubuto naye Dasi yagambye yabadde naye mu studio. Dasi kiba kiri? Yabadde yambadde bigoye ebinene sigamye nti ali lubuto. Bannange. Ayigana bita. Irene mbu tutekako mbu. Chigumize. Irene yabadde yambadde bigoye ebinene. Okubera olubuto kikyam. Tayambala koko bigoye ebinene. Ya tena mmwe. Irene wabasulana bawe. Tasula. Atera amulunda. Ane bangambye tamuva ku taya. Era gwa kyogera ne Musajja amufuga. Bangambye omusajja lyanda kulyanda takyamwagapu yenna yabiraba ebyatuka ku munnamu. Kasenyanku yabaddewo. Ate ebibuuzo bya Kasenyanku obijjukira. Kasenyanku yakola. Resigidi kya yabaddewo. Bande bainako bali mukola kolabo naye ng'omusajja atudde awo Kasenyanku omusajja wa Irene ng'atudde wano bayimbira wali Kasenyanku Wai ayina okwegendereza kubanga munnaye Kasenyanku yalaba ku byatuka ku balala bani abalala gye bali gwegendo banoonyereze nti ono yalaga jjala kye kyamutuukako Amiri yajja kuba ebifaananyi tubalamusiza mwenna musajja wa Irene Ntale nkutumiddeko abeera kulyanda nammwe abeereko ayina okukuuma omuntu we njagala okutumirako abantu be UK njagala okutumirako Hajati Fatuma Kimbowa bawa Irene Ntale tukutumiddeko kyokola kirungi webale kulondoola mukyala kubanga kirabika walabira kino Amiri bwe yalagajjala n'amulekera ow'ebifaananyi ne mu studio abeeramu okitegeera kati ono yalaba ekyokulabirako kyoli Amiru okuleka kameramaani atambule n'omuyimbi yagenda okumaliriza abamukunkumudde omukono mu kibya so bawa Irene Ntale kyokola kyekituufu so nange nja kutumirako abalayi b'emboozi mu katuna gye musinziira omuli omukyala Farida Kikungwe Samex, Baby Wadadi, Linda, Mawejje, mbatumiddeko nnyo kyemukola kyakabi nnyo kubanga mwekubira ku mboozi mukati so mbasabira emirimu gya mugibenga gitambula bulungi nnyo. Farida manyi omukya owa sukaali oyo yakusumbuwa naye singa omukuba ku munnyo n'atereera bulungi nnyo. Yakutegeeza ati ffe tugenda mu campaign essaawa ya leero ne Hypec Studio ojjagira ali ku Kyebusaabala nga Kayisa Luwombo restaurant bakube ekifaananyi ekirungi otuga nga Kayisa ku Luwombo restaurant kakola so kagwerako otunula ekyengulu awo Hypec basangira ekyande mu restaurant waliwo lusaniya ku lusaniya ojja n'olusaniya olukalu n'ogana lusaniya nga lujjudde nga luliko emmere ne juice bubiri obwerere so bakola delivery opapa ki nja kubategeeza nti omukulu gubayita nkoko yagguddewo masaji pala ekyanja si kyanja tugenda okubeera eyo kyaluwajja side zeri najera wano ali najera yavuddeyo gye yabadde nadde tumukubira endowooza so nga bakyakaana naye kati namba kikyotegeeza kyala gisebeze gye muli sente yabadde ku Afirika naawo ng'eringa bijanjalo sente yadde ku Afirika naawo ng'eringa nga bijanjalo abatulaba n'abatuwuliriza basajja balaba yakwata ba delegate lukaaga kwanga buli district ate balondayo bataano kati yakwata lukaaga lona olubalonda n'aluyita n'abafuwa ssente n'abaana bayita ku faamu ye n'abafuwa ssente abagamba mbasaba kulunja kunnonda ebitaano ne bimukkiriza tugenda kukulonda n'abawa ssente n'abakwana abakwata Kenya n'abatwala Kenya ne Tanzania basajja balaba kati n'abakweka yo wiiki namba
kati opponent we bamuyita nange nyali ngenze kali mugagga nnyo n'akola conference n'agamba tunoonya abalonzi tebalabika babuze ng'aliwo 100 kyova olaba akalulu kazze kayiika mutani wa Amini bali batekete kumulonda ku Lwakubiri kaakati basajja bala ku lunaku lw'okulonda abakomyawo nga batungiza uniform kuli afenyi ba President Museveni n'ekifaananyi kye nga balina tenti obalage bagenda straight okutuula Kawulechi yakoze nga bamaze okutuuka n'agamba kubanga abalonda bali 6 ono alina bimeka 24 mu nfa amaze wiiki namba yabawuzaamu amu Nairobi abalala Kenya kati yakoze ye nga manya gundi Tanzania nga kati akaluwe katuuse kati ka miggo ye nga agenda kunasa nga akubya kadi nga afuna gaali nga ayingiza baana Kawulechi bakoze nga bajja mu tent ngaabuza Mwami Duncan ujjo tubanoonya mulonde nga tumuleka bulijjo muli ludda omuggo ne guseka era akalulu baakayiwa president kwe kujja ku makya kwa president yatuukawo essaaweezi yasiibawo yasulawo n'asooka nayimiriza akabavubuka nabawa n'emitwalo ameka buli muvubuka 5 ne basooka bo ne bava bo muleesi kaakati Sarkozy Afrikano giraba abantu banywa omwenge ne guggwawo ebyokola ne biggwawo kati abakozi ne basaba bagende be bakenga bakooye abakozi ba Afrikano ne basaba bagende be bakenga bakooye kati ng'omuntu avewa nga Anita ayinza okuba nga ali ku side zeeno kati Kalangwa nga ali eri kati nga Kasolo nga ali side zeeri kati nga bana abalonzi afubutuka ewa okuva mu ruumu ng'avudde n'ali eza Kasolo nga 2 n'agenda ewa Kalangwa n'amugamba nze nno kati ekiriwo Kalangwa ampadde 3 Kasolo ampadde 3 nti kati gwe kwata 5 Sarkozy waliwo wali sende nga sende wekikuisako bwoti ekusala ejjambiya nga mpya ttuku ng'ekusala nga mpya ttuku ng'ekusala kati nga abalonzi bennyininyini abasomi ba delegate bayisinganya buyisinganya kati bagenza okulaba bano abavuganya mu leesi kubanga ekifo kya Kasolo kyabaddeko minisita Kiwanda yakibaddeko nga kiriko Kasolo nga kiriko ne Kalangwa ne waliwo n'omulala awo kati Kiwanda ku lunaku olusembayo bo ne bava mu leesi ne bagaba beegasse Kasolo baali 2 abaavaamu kati embiranye neesigala wakati wa Kasolo ne Kalangwa nga yabona okugaba kati kibakoze bano bakalangwa bamanya kati abalonzi bano bafuuse babbi nabagaa kati omuntu avudde mu Greater Luweero ogenda kujja neki genda gwe jangu ne kyama ng'okulembedde abalonzi bameka 5 kati nga goma wagwa okulembera noga ffe tuli beeruweero ffe tuli baaluwa ffe tuli bepakwaki kati nga sente bazigabira mu bakulembeze olwedde bamaze anti baali babafanikira kwa kufirika nawo ng'ebasula ng'ebasula ate oli abatwala Nairobi ate gw'ogamba ono waawano nakati no bati bakyali ku Afrikana ku Afrika gye bali gye basula bakyaliwo bakyalina kibapanga kati bakyaliwo okulonda abavubuka gomanya nti okupangisa abantu ku Afrikana lumu zokofe batezajjula zonna kati nga oba yadde wajjo kaakati eggaali neetuuka ekiseera nobati n'akola vidiyo awo ng'akuba Kalangwa ng'akuba Kasolo ali namugamba owaayo lwaki ojjonkera musajja wange omanyi nobati talina sayidi ali nikyakoze napostinga Kasolo kati akalulu ne katuuka Sarkozy ku lunaku lw'okukalonda nga tekakyaliko balonzi bali mu register nga buli muntu aleeta buleesi ggaali nga buli muntu aleeta boba kadi bazikubisizaawo oba ku nnaso bawuwa nga buli muntu aleeta buleesi ggaali kati awo embooko neetandika nga bo bennyini embooko omukono gwasooka kiro kankulayo ku bifaananyi nga nobate baze okuleeta buli reflector olwo abujje ku nnasa bambazza buli muntu genda kulanga bona abalwano bamanyi abasinga bambazza buli muntu bagenda kulonda nga bakoze emivuyo baabo balaba gwe kyusa ebifaananyi ogenda kulanga abamu bamanyi nga bambazza buli muntu ayingira buyingizi ku mulyango
kati ng'ekizibu ekiriwo ku mulyango wano SFC jukira Museveni ali munda ukitegedde bulungi naye bannange era omuntu omubbi wa kalulu ne batuuka ekiseera nga olina kodi gy'oteekeddwa okwogera okuyingira munda kati twatuuse ku lunaku lw'okulonda olw'Akasolo ne Kalangwa nga bwe basigadde mulesa antu bameka kati awo wabadde okulya n'okukomba essowaani awadde okulya n'okukomba essowaani anti nga buli muntu alina ttiimu gy'ayingiza era twatuuse ekiseera nze Sakozi ku bintu bye nalabye kuba nze namaze kukola ennaku ezi akalulu ka 2026 nja kutegeeza abalayi b'emboozi mu kati n'abawagizi b'enkyukakyuka tugenda kufa ate Sakozi kankubuulire olaba abantu bo bennyini abali mu gavumenti batuuka okwekuba nga bonna bakibiina kitya kati saasira nga aliwo agenda okumwesimbako nga si wa kibiina ki nga n'eggaali bazirina ukitegedde bulungi ng'agenda okumwesimbako nga kimanyi wano Musiri David yaliwo kyokka ano nga Musiri David amwesimbyeko tugeze Nobert yaliko 20 nze Sakozi nalabye ssente we naaba nga sintaanya nyinza obutaddamu kuziraba kubanze nawulidde ng'oli agamba owaayo omaze ofuna ssente n'agamba maze nenkakasa nti bano abasajja baalidde ssente kati omuntu ogamba nti maze ngene maaso kati nze wemba njegera kalulu ako kuno okwabadde kutongoza obubbi obw'enkukunala mu butongole obugwa bw'enguzi mu butongole obutemu mu butongole n'ebintu ebiringa ebyo ebimenya amateeka byabadde bitongozebwa mu kambi ya NRM mu butongole ndibyo bino ebirina okukolebwa kubanga ebintu bulijjo bye batokola olumu nga Mwami Museveni waali kuno badde babikola alaba nga atudde atuna obubbi obw'enkukunala obutemu obw'enkukunala obulyako obw'enkukunala babadde batongoza ebikolwa eby'effujjo ku bannansi era nga manifesto yabadde esoma nti ffe bino bye tukola mubirabireko n'abali eyo ebbali kati ababadde bakayanambulwa Sande lwaki akola bino olw'emiyaga kati mwabyose buliro Kampala chairman nga wali kati mutegedde abatuma bali okukola biri gye basibuka abemulugunye mubende mulwaki kabanda atukola bino mulabe gye bisibuka era gye biva yabadde message ya NRM yabadde nkulu ennyo nti kati ffe tetukyali ku byakuteesa olaba ne bannaffe bennyini tetukyabesiga ekyokubiri mu kalulu kano mwabaddemu ekintu ekirala abantu kye babuusizza amaaso njagala olaba abantu bonna abali mu kisinde kya PLU oba abadde bawagira omwana babadde basimbuliza olumu abakadde okuteekawo abapya ng'ate abapya abasinga obungi bateekayo balina akakwate ku PLU ekyo oyinza okuba tewakiwadde budde naye kiwa obudde okuva Mwami Museveni weyatandika okulonda kabinenti baministers olaba abapyero bafubutikamu ogire eddala mpaka eno gye tuli okitegeera kati bwe batunuulidde embeera Kadaaga yabadde saddaaka y'abangi abasirise ye yabadde alina obuvumu okwogera ku kintu ekyo bangi badde bakiwanda bamumunyiza muli naye Kadaaga yekka eyabadde atakyalina ndowooza kyakufiirwa yabadde alina obudde okwogera ku kino era Kadaaga yabadde muvumu okusobola okukwata kyeyakutte okukiteeka Mwami Museveni ng'alagira ddala nti gwe buzibu ng'abantu abamu obateekerayo akabega era n'ogamba nga Nzeyire yamugjamu laga alekera oli muganda bwe nga Kigongo agamba teyeesimbwako nga yeyeerizavinga kakati kitegeeza yayina ekintu kyakola kyazannya okulya enguzi obukenuzi n'obubbi akalulu kano kagenzeemu okusinza ku abalizi bagambye kagenzeemu obuwumbi bwaweze 6 naye nga ku sipiika yoka kusaidia sipiika kwabaddeko obuwumbi bwaweze 7 ku 6 abalidde babuliridde ye sipiika nga ye kati ekibiina kyonna kyagenzeemu obuwumbi bwaweze 6 obubbi obutemu erimu
musajja abadde ebutambala twali twagala thinga twagala miliyoni 5 buno wali mu 6 obubbi obutemu obutagambika bwayolekedde mu kibiina kino nga n'abantu be bagamba nti oyo ne waffe atukijjanya mu butemu na bubbi ng'ate wano bakulaga yayagala n'ekifo gwe bajjayo eri ne bagamba nti ene waffe saidi yene waffe omuntu ono mutemu nnyo yatukijjanya ku butemu mu bubbi bwe bati abamataka ye abatta ne wabeerawo ne banna abamuwako obujulizi aba movement nti LC5 chairman gwe twalonda wano ye yamutugumbula nga ba movement bamuwako obujulizi masoka president ng'atunula kati omuntu aliko ebikomero bwe bityo ng'ate yali wano yagamba nti ate nyina okutekeratekera n'eggwanga mbeera mu ffumbiro eriteekateekera eggwanga mu seeke era nze alina otula ku kyoto ng'oggyeko ekyo mwabaddemu obujozi obutagambika butya kyabulabe nnyo okugamba nti nno ono yakiikirira Buganda ku seeke naye nga ku seeke eyo oggyeko Kiwanda ogoba Kasolo otekeko Kalangwa kukiikirira Buganda ku seeke nenga seeke eyo okiwulira ompulya kyenkugamba ogoba Kiwanda ojawo Kasolo otekeko Kalangwa anti Kalangwa awangalira Kayonga okukiikirira wulya Buganda ekitundu kya Buganda ku seeke owulya kyenkugamba kakati twali tuyinza sangayo mubiru nga yesimba ku arinitwe okukiikirira Western ku seeke namere kwali okitegera twali tuyinza okusanga mubiru nga yagenda okukiikirira Ankole oba Western ku seeke ontegedde kyenkugamba kati awo abaddewo obulyazaamaanya obwali badde busala n'okulabibwamu ku ntandikwa ne bagamba nti kalate gwe mukulu Kalangwa ogudde wakyama muleke Kasolo okitegeera kakati bwe twavudde awo ebyo nanga bitambudde President Museveni ne tugenda kumulondesa Tango Doi n'akwata mutabani we n'amulangirira nti nze obuyinza obumpe bwanga Tango Doi mu nsi eŋŋundiivu aba yalekulidde dda bakayimiriza President yataddeko order President yataddeko order kubanga kabaddeko kikyonco kaliko mutabani wa Tango Doi second in command ya muzala aha kakati kichocho Brenda kakati botunuulira bwekatowe kabadde Tango Doi n'akozesa obuyinza bwe bwakozesa kubanga Tango Doi ayina wakikopa n'abala baleeta abaana bwabwe ku bigendererwa byabwe kuba yakopa bakuteesa anti Tango Doi yakopa bakuteesa ne bamukwata jeke yakopa batoyota abaleeta bakangwa je onnatuuka kuyisa obi okiwulira ono gundi ono mutabani wa gundi walwamira Mabright era naye MP ayina yakachiko kakulira okiwulira kakati waliwo ono we gundi eno ngoyisera akayi noyingira munda eyo mutabani wa Toyota era naye MP kati Tango Doi yabadde yayikukusaki Tango Doi yakikopa kubali ne bamukwata jeke kakati yata ne bamukwata jeke lwaga fatukirizibwa gwe tokkirizibwa labayo kutesa waleta tewaba buzibu Toyota waleta tewaba buzibu Kigongo waleta tewaba buzibu okiwulira kakati Museveni waleta Muhozi tewaba buzibu ne Muhozi waleta baga tewaba buzibu kati Tango Doi n'agamba kiraka yenkola nange kandete Tango Doi bamusabye register wagambira nti alangiriyo nagana twanganze player n'omutwe guwunze gunduma kekaluka nasaso okulaba nga bava kwata 5 ne bakona lumu ku 8 Tango Doi from 59 to 80 okiwulira kakati bwe twamaze okulaba ekyo omwana bamugambe ne bamubaka jeke ne bamugamba mukulu gwe toyina gwe yalangiridde kiro mu kino eki
mukino ekintu oli mukozi toyina kusetula mapesa nga wetusetula era president n'agamba baboye ataana abo ako tujja kaddamu gwe ekintu kyewakoze ekyo jjukira abadeko sekeni nikomani kikyoncho gyali enebbali okiwulira kyobola president yakiyingiddemu direct era yakasalizaamu ku ssimu Tanga tonnatuuka kati Tanga odoyi yabadde amanyi yomuna bali tannatuuka ekiwulira kubanga kati walaba omwana walo abina mapulait mwine empaka ekiwulira mwine empaka naye wali mu parliament alina akakiiko kakulira yamuyisaawo era yasalako mbala naga nti kino kya mutabani wange kakati mweba Wilson musigale eno kakati oba tunulida okulonda kuno mwami David alina ekintu kyayogedde nti kino kyabadde direct sigino erife era kakati wano wetulaga mwabo obutima bw'enkoko mu Debbali bintu bigenda bera okiwulira fabalo ya Simba fabayitawo kiboko manyi kuno kwabadde kutongoza nti olaba bino ebikolo bwe tubikola kubaffe mwe tukole ki mutwerinde naffe tubatunulizaago sokati why Tanga taliddamu jukira yasooka n'oddumira emboka eyasooka nno by the way Tanga ku mutabani we yaddumira emboka eyasooka naga bonna mu bakube nga temunago mutalizza yasooka oddumira naye nze ekintu kyenalabye mukana akalulu bw'oba weegendereza engeri gye balonze baleese bantu baagala ku omanyi wetubeera ewaka ne wabeerawo abaana be bazaaliddewo n'omwana gwe baleese obuleese alina okukakasa ewaka nti afiitinga muki mu famire okugjamu Kadaaga ate takyayina nnyo biragiro byasobola kujja mu bano wabula ate Anita alina obbakakasa nti ali kuki ku saidi yaabwe nti era kye bamugamba kyakola kati yoyo omuntu gw'olina okulembeza nti buli ky'omugamba ajja kikola era ne ku bifo ebirala byonna wogenda obitunuulira baleese baana abalina abagamba mbunozi nze kasitawo nga kye baŋŋambye okukola kye ŋŋenda okukola abatasobola kufunamu second thought kyovula abagenze bajjako abalala nga babajjako nga bateekako bano tekutuulako kuba kyenasobola okutegeera kankubuuze Seeke memba wa Seeke bamusasula sente mmeka erifumbiro lya ggwanga ng'ovudde ku ekyo balagamba ba volunteers anti kyekugambye tebabawa ba volunteers ekintu ekiri mu buwandiike bya volunteers neggolooza omuntu lwaki nibadde ateekamu ezo sente zonna biliyoni anti kati gwe mama wakyayogera kituufu babawa sente but ekintu kye batadde mu gundi ku pepa kiraga nti nti tosasula nti yuwa volunteer naye woŋŋamba nti volunteer alwana okufiirawo then waliwo ekintu ekirala ekiri emabega n'okujja ng'ojjawo abakadde wano wetulaga kitegeeza bawadde bali ku order okitegeera nze wojjukira olutalo lwa Mongo ne gundi ne Kadaaga nga bali mu State House lwe bali mu State House wawulira statements za Mongo nze buli kintu ekizze nga kiva mu pate yange nga kizze mu parliament nkiyisizaawo oba oyagala oba toyagala ye muntu gwe beetaaga era be bantu be bawa abayouth abapya abakyalina nti basobola okugoberera ebiragiro okitegeera kyegamba asobola ofumint stage gyatuuseeko kiri yakikola ate stage gyaliko yakufumintiriza kekitegeeza bajja mugamba ebintu ebina bagambe naye kiro ekiri applicable okitegeera era olaba nayo statement ye gye yawandiise nkusomera ya Kadaaga gye yasembyeyo bawa Kadaaga yabagambye era ebintu ebindooza muyinza obutaddamu mulabamu nnyo ng'abituddemu ate already mwali kuba yabagambye I deeply thank everyone who despite massive voter bribery and intimidation kuba yo intimidation yabadde esinga ne bribery kuba emboko yabadde evuga nga bakuwadde esente n'ofunirako omuggo and intimidation stood by ababayimiddewo kuwe the gross abuse of office witnessed throughout this election is truly unacceptable. The abuse of office nti n'amasimu gabadde gayitingana nti oyo nedda okitegeera we cherish our party but if this operation persists we shall be left with no choice but to walk away. Ali ready okuwabulira ekibiina abadde akimanyi naye engeri gye bamututtemu nga chicken thief yali takikkiriza nti bwe tebasobola okumutwala
abadde takimanyi okitegera alekulira alagewa byagambe ajja kuba tasigaza kyosibwa buli okutambula okugenda noda yadde yagala ekintu ekyo bakimbuuzizza yadde yagala kugira kuwummula mirembe nawulidde abantu abakibuuza katini nnyo nga buli omu abuuza nti Kadaga lwaki tawummula kati kiri bwe kiti omanyi ngenda kubuulira wabeerawo region oba culture oba region ng'ekutte ekintu kati bwekwata ekintu kati Busoga mu Eastern region Busoga yebaddeko eyaki ey'amaanyi yebalanga etandikirwako kati wotunuulira Amongo amaanyi g'abadde ayina ng'omuntu yekka asobola omwesimbamu newe yali badde ayagala kuwummula yali badde Kadaga eyo waliyo n'abakadde ba region abatuula wulira abataka ne bagamba Amongo agenda tujjako akaki agenda twefunza naye gwe kaali wamukola ki amusobola kati Kadaga najja si lwakuba nti olumu yali badde ayagala nnyo naye ngoledde waliwo n'abamuli emabega abagamba abatudde ne bagamba kola ki tusigaze kifo kyaffe kati oluvannyuma lw'omuwangula kati omubuuza kati lwaki tawummula kati lwaki tawummula kati ali kuki kuba ebifo oledde babimugjeeko okiwulira awummulidde mu biswalo kati ekyamufosinza okubaawo nti amutwalako ekifo si waabwe awo nawo oyogera wonna batuufu naye bakugamba nti wano bamaze okukuba akalulu lwaki tokola ki tokkakkana ate akoze era yakakkanye kituufu yakakkanye kwekola statement eyo katatandise biro naye agambye awo be first to walk away naye era tunenya Kadaga obutaguruminga muntu ali muguluminga kati nga namuganza kyokaba namuganza asobola Amongo omuntu abadde asobola Amongo abadde bakasule Lumumba lwaki tebaba Daasa ayina ekigambo kyabuuzizza nti abantu bano lwaki tebawummula kale sakoze kiro kiri bwe kiti abakulembeze bano boolaba abakadde nga bamukyala Kadaga balina ssente empitirivu n'ebintu balina bingi naye tasobola kubikuuma nga tebali mu gavumenti ukitegedde bulungi okuuma ebintu bye byonna ateekera kubikuuma nga ali mu buyinza kubanga wakuba essimu kimukalubiriza Duncan Nyamba ani yadda mu kifo kyange nti gundi eyadda mu kifo kyo olwedde mwali timwagala tasisobola kukuyamba omayisa kozi MP ni yaliko MP byawukana baga atwaniriza MP we Makindi ewuyo baga twaniriza ne yaliko MP kati ekitiibwe kati chovala gundi yabuuza tayebwa ti sente ziba spending zino bilioni 5 bagenda kuzaaki baagala kukuuma bintu byabwe bye bayina ekirala twogere nnyo ku nsonga ya Kadaga ano yanita nga tugaa nti mukyamu nga bamwada abinnyonnyola nenjabwe maate yeerabira ti bino byonna Kadaga byakola n'okubanga sente zigenda ono Kadaga yaleka akitaddewo mu parliamenti ye anti Kadaga yakera ku makya n'agamba nti ekisaanyi kya President Museveni tukyuse ssemateeka okitegedde bulungi era Kadaga yagambye ye mu bigambo byembu ssemateeka waabwe agamba omuntu okwesimbawo amala kuweza emyaka 10 mu kibiina naye ono yakamala emyaka emeka Kadaga ne yerabira nti ye mwennyini yakyusa ssemateeka nga President nga constitution yabwe egamba nti President waweza emyaka 7 mu emeka awumule Kadaga n'akyusa ye mwennyini kale bano bennyini kye bakoze ne bakyusa etteeka nga newe yakikyusa kati ateekedde kuguma wabula kyaliko nti essaawa ya leero nti ekituufu kiri nti nga misana mumwadaga nti abantu bano beetawo okuwummulira mu bitiibwa katulanga Kiwanda kye yakoze Kiwanda oyinza oga nti yavudde mu leesi mu budde obutuufu n'asigaza ekitiibwa naye baganda baffe sakozi nolaabo kati essaawa ya leero bano abasajja kababeere majje bali mu kuyingiza abantu bato kati bano bakadaga baagaana okuzimbawo abantu baabwe abayinza okubakkiriza mu batambulireko emabega nti essaawa ya leero nti Kadaga yandibadde agamba nti kati nze mu byobufuzi mu kifo ekyo ngenda kuyibira mugongo gwa mwana gundi nti nze ndeese ono mutunuulire ono simanyi oba amulina Faluka tono nnyo omanyi waliwo ebintu bye tubuusizza amaaso inti buli ba district yabadde leeta inti buli wantu balina awantu waawo gwe tolowooza nti Kadaga yeerese naga nti kanzije abasoga bamugambye gwe baleeta weeri ife tuviiriddemu wa jukira abasoga bano bakyalina obuzibu bw'ebikajjo byabwe buli kaseera babisala ebbeeyi okufa obufi obitegeera
kati jjukira bwe bajja ono wegubadde omuli gwabwe kubasimbye eki essira kasawo zino balaba akola ki nti Faruku nga bwolaba wano mu Buganda Central tetuli bawagizi b'NRM naye twade twagala nnyo Kalangwa aleme kubeera wano wakiri Kasolo kakole ki kubanga eryo liba jjoogo lya Nkunala fe okuddira Kalangwa ate muteeke wano nga yabadde asobola okugenda eri muguni mu West ate fe tumulete neera Kasolo era naye agenze kukolera ki kyonna kyekiri naye olwo kibiina owulira nti kyonna kyekiri wakiriko Kasolo asobola ofunayo akafa nsonyi niwoba wakakunkumu gakola ki onteka kyemugamba naye tuleme ate kujogera bano bannammere bebaliko bebatembeeta mbu ate Kalangwa ava eri mu West ajje ne tukwateyo mubiri omunga gundi bwaga tumutwale ewaabwe Sakozi kankubulire ekibadde kigenda okuddako bano bannammere wabalya mmere Kalangwa abeera kujja wano wandigenza okulaba nga Kalangwa agenda okubeera MP wa wano mutani wa Kalangwa olwo batandise okola ki olabe nga ku Seeke olabe ku Seeke linda kere muwala we ali wali muwala we gyali eri na wano badde jakula kwanga ina muwala we ali ebuyikwe mumanyi muwala wa Kalangwa kati Kalangwa Seeke eyo yetuula netunuulira baani abagenda okwesimbawo mu bitundu bano abantu kye bali mukola obadde ogamba nti tetuzimbye kyekisinze n'okunsabya akazindaalo gundi bwe yazimba owuwe teyawunzika nga akaaba ono Kayanja Jeno Kayanja yazimba owuwe amuleeta ayingire mu palamenti yawunzika akola ki akaaba gwagamba tetuzimbye waliwo abalina okuyingiza okitegedde kakati ebintu ebyo bw'oba otuwadde obudde ntukunyonnyola biwanvu nnyo nti balaba Nambi ayina oyingira oba okitegedde Sodo ayina oyingira okitegedde Tango Odoyi owe yamuguruminze walabya wali yamuyisiza manju walabye wali ne Kadaga mbadde kugamba Kadaga ayina kukola ng'oli omukazi bwe yakola oli ow'ejjinja oli eyasooka okuba minisita eyasooka okuba vaisani Wandera Kazibwe Kadaga bwe yabadde alina okukola kuba Kadaga kati ndokankikubuulira amazima oba banyiige n'abantu abakwagala aba kati bakwagalako buli obukunkumuka obusigadde obw'abawagizi akyabulina obw'abawagizi buli ali nubu naye mwagala ko bawagizi bali nubu egenda muwangi kati kiri bwe kiti kati wano enkola gye tugendamu twade tutongoza enkola ya hooliganism mu movement nti era tewakyali kati kukwatamu kubanga nze nyine kintu kye neewuunyiza Kadaga je muno nalabye abantu abalina ebikolobero mu movement abantu bebemulugunya nga basinze okufrontinga bibali ku mwanjo ekitegeera ekirala gwobadde obuuza nti Kadaga je mu movement munupu mu NUP nze nagamba mwai Museveni wajja nagondera ebiragiro byaffe Kadaga mumu wakatebe nkugambe ffe NUP tukyayagala abantu kabe mwami Museveni nga ze nagamba nti ngenda bagondera bafutu soja era kye musalawo kyekyo Anita Amongo tuwulira bubi nkusabye tumumanyiiko ti Anita Amongo ye muntu eyali mu FDC nenga ali mu FDC nenga n'emizannyo agikolera eri era na bino bye bakola Kadaga kati binza okuba nga byali Anita Amongo yabikolanga mu FDC ali mu yabeera mu FDC nga yali ndagaano ndibeera kino kakati bw'omutunuulira enkwatagana gyakwataganyemu n'ababaka b'opposition n'engeri gyakubizaamu palamenti ne ssente engeri gye zisaasaanyemu ekikumi kiikyo simanyi amanyi omulembe gwa Anita Amongo gwe gwalikaana wagamanye million ana kagabo byebagira omulembe gwa Anita Amongo gwe guleese ekikumi omulembe gwa Anita Amongo gwe guleese akasiimo ak'ebisatu ensanvu
ak'ebisatu ensanvu bakongeza bongeddeko kati ka bisatu nsanvu. Omulembe gwa Anita Amongo gwe guleese akasiimo aka rope nti buli rope avaako oba abeerako bajja muwangayo 5. Lindako muganda wange manyi we mba njogera ebyobufuzi sibyogera nga mpaayira onootuuka ojja kirongoosa. Omulembe gwa Anita Amongo gwe gwaleeta akasiimo akabaropu akaali kataliiwo okitegedde bijjidde kwa Mungu era gw'ogwongezza ababaka ofuna emiliyoni 3.7 ng'owummudde. Nze bwe mba njogera ebyobufuzi nange nina eyo bemmanyi abaliyo bennuunako abantu bemmanyi abannabyabufuzi ne tunyumya ate ku sayidi entuufu ey'opposition ti omulembe gwa Anita Amongo gulina ebintu bingi bye gukozaawo era ye mubaka wa parliament akyasinze okuvuga emmotoka ey'ebbeeyi. Kati ebintu bingi byawadde abantu kyova olaba nga yatuuse n'okuba nga yakubye Kadaaga akalulu nga Kadaaga yalinawo yafunye 0,000 n'atuuka n'omukuba ewaabwe ekamuli okitegedde mu Jjinja awo waliwo Jjinja bayadde Jjinja City Kadaaga yafunye 17 ne lisiti nabadde njirina kati Kadaaga ababaka abo baba NRM oba opposition ayina bw'abakutte Anita Amongo ayina bw'abakutte obawa ssente okusaasanyiza mu parliament awo essente empitirivu ezitagambika. Kyova olaba bonna bamanyi nti balina omuntu omugabye wa ssente ajja batambuza abagaggawale bafune ssente ng'obwo obusiimo. Kadaaga ebiseera ebisinga ebintu bye yakola kuba ne weeyajjira omubaka yali aweebwa oba miliyoni oba 45 ez'emmotoka n'ezza nga zirinnya ne zigenda ku 8 kati omubaka ali mu miliyoni 200. Kakati Kadaaga ababaka bonna Anita Amongo ababaka bonna yabazingako oba ba NRM oba ba FDC oba ba NUP ayina era bakolagana nabo. Faruku mukadde waffe Rebecca Kadaaga bino byonna okubaawo twabitunulamu emabegaawo naye nga ne President Museveni alina omuntu gwakola ki gwayagala nti kino Kadaaga agenda kijjamu ekituufu President Museveni ayagala Amongo naye President Museveni ng'omukulembeze yayita Kadaaga muleesi yali amuyita obutamusoza n'omutyoboola singa yamuyita ne batuula ku mmeeza yati yandi mutenguye kuba kimanyi nti Museveni akalwasa okukabba okitegeera kati tukiriza tugaane nti President Museveni yajja nga ekigendewa kyakuswaza Kadaaga kumutema magulu kumutemerawo kumugjawo okitegeera namussa mu depression takyamweguya kyeyamukolera kikola anti Kadaaga ayinza n'okufuna stroke sikulimba omanyi omuntu okubanga gundi mukwano gwe nakuva mu kusawo esembayo ekyo kimanyi n'ogenda ku kooti nga bagamba namba emu yabulayo yekayiko okole ki mugenda okubira namba emu n'agamba kamala okukola kano akantu kazanero ndyokenye naye ng'obudde bukoze eki Kadaaga buli kimu manyi no Faruku mu bulamu bwe tulimu oyina bw'oba adde okoze ebintu bingi mu kusiibula olina kwebazibwa si kusiibula nka bwakabbye ennyama ku kyalo nfuna nti President Museveni ye tasobola kuyita Kadaaga n'Amongo n'abatuuza wansi era kitaggwa bakikola olwedde batandisa bayingidde era ekyokubiri kino kiwaa kyokuyigirako mutegere nti buli ali mwene alemu olimu bamu byobba mu dduka tebakwagala ontegeera nti okuwummula kw'omukyalo ono si yajjako egirimiti okuwummula kw'omukyalo ono eyamba President Museveni okujja egirimiti yandibadde awummula bulungi nnyo nga President Museveni amugamba nti weebale nnyo ndiwo ku lulwo ebyabadde mu kalulu kano akabadde waggulu awo Faruku mwabadde ssente ekyabayimbi obutabeererawo ntambi nze mpozi nyiza kunenya bayirirawo ddala mubiri nga
bagita Baboon Forest abo bali badde bali party era Ntambi be yali menyi na wano nga yebaza nali badde mpulirako ku Baboon yali badde abamenya kubanga oyo ali party of bo ebbanga lyonna okitegeera Shiba ye yatunyonyodde era batutategedde nti mabega abaddeyo nga ekintu agezaako okukiwooza booza bikitambule bulungi kakati abo benali badde abalala Ntambi talina moral authority nnyo kubanenya kubanga abamu abakolera ali ku business abamu abakolera ali ku vibe abalabira ku business kakati omuntu gwakolera ku business ntikingisa nyina concert naye munange Ntambi tugenda kola tutya nti akola wotinze kolere kati capacity okasulayo naye kati kisinzira wabadde mu bice nnyo ebyo nabyo bya mirundi ebiri omuyimbi oyo gutunenya olumu yabadde mu bice nnyo okufikishawo biriwa kubanza okuba alina enkolagana n'Jeff alina n'enkolagana kati soka webuuze kati webuuze Jeff Kiwa n'Entambi olowooza ani alina n'enkolagana n'abayimbi ey'omunde ennyo kati okibayo omuyimbi ayinza okuba wagira Ntambi naye ng'ate enkolagana ye ne Jeff nayo ndala ng'olumu wanaagenda ku kyantambi kino okuvaayo ennyo kiina engeri gye kisajjulamu enkolagana ye naani ne Jeff ye n'asigala mu kamuuli ng'alabira awo okiwulira kubanga ne Shiba yali badde ali ku front golooza lwakyaguli mabegako kubanga bayina MOU yaabwe ne Jeff eyenjawo gye tasobola kumanya nti nakati Jeff akyafuna ku kitone kya Shiba okitegeera kati tebayinza kwejjerayo beyanaku kumanyoko biki oba n'alabika mu kintu oli kyalabika ng'akikola ki wabula ate asobola omuyamba ng'amuyambiddewa kati kyekyabadde abayimbi Jeff enkolagana ye n'abayimbi nene nnyo okusinga eya Ntambi bw'abanga Jeff yakikutte kibanga Kavuma wanakwata naye nga gundi ya muyimbi osubira abayimbi okubeerayo n'oba omumanyi naye nadde eri wabbali naaga waba Kavuma wakiri namukubira kasimu ng'ali eyo owaayo omwana ono lwaki tomuta kati abayimbi badde tubasuubirawo nnyo alright naye nga twebaza abantu alima kalangaalo alima wale tukutumiddeko wayiyeewo nnyo omubiri Daginice naawe wayiyeewo omubiri Calvin Entertainer wayiyeewo omubiri muganda wange Sudman awo mu America naawe wayiyeewo omubiri ku bwana Ntambi ne ba presenter abalala kakati Sakozi omanyiwe embeera mukati wano mbozi mukati mba ku mazima merere abantu abagenze okulaba Ntambi bayinza okuba nga abagenzeeyo nga baagala Ntambi ku 10 kwabaddeko nga 3 abagenze ku kooti abagenze ku kooti kukomera ku kooti abagenze ku kooti okumulaba in fact ne mukomera era ndowooza abamu abagenze mukomera nga tebayina nnyo nsonga lwaki bagenda okulaba Ntambi naye nga bagenda lwakuba bakola mulimu gumu bayinza okuba nga David Komyaddemu ku bo nze Nambemu naye abasinga babadde bagenze lwa Ntambi nti yabawa content Ntambi bwotuna ababaddeyo abasinga abawa nnyo content kati Ntambi yabadde mukomera ng'oledde business yaabwe gye batambuza wuliriza ssebo nze njala bwe tubitemaatema nakugamba wano mazima kakati Ntambi waliwo abagenze nga mikwano gye waliwo abagenze nga bakola nabo waliwo abagenze ti Ntambi mukyaza ku channel yange kati kyobalaba abantu babadde ki bangi ne wabaawo ne bannabyabufuzi abazze nga bazze nti Ntambi atuyirawo nnyo omubiri mu kintu ne wabaawo n'abayimbi abazze era nze mwewunyiza mugambe nti abayimbi tebazze ng'ate mugamba kando yabaddewo eyo yekweyite y'abayimbi bakolagana nabo tosuubira David mu kufuna buzibu oleme butalaba Sofia
oleme butalaba kwaye kolite y'abayimbi bakola ki batambuliramu kakati n'entambi abayimbi abo abaze era bawulidde ataze era eyaweereza ku bubaka yabadde era Shiba oba kitegedde abo bayimbi mwakola ki mwatambulira simanyi bayimbi kibe mulowooza bandi baddeyo naye nga kando ne munne babaddeyo era ne batambuza ekintu mwogedde buja abaprezidenta babaddeyo kwefu yabaddewo lwakuba yabadde agwa mu biti bibiri yadde agwa nga YouTube channel naye era yabadde presenter owa CBS oyo yabaddewo kakati embeera bweto nekola ki netambula neze kinasiza okwagala mu kintu kino amazima amatuufu nga tujjeeko biri byensookeddemu nti sakosi gundi biki naye tukola omulimu guno tulina kubeera wamu okubeera awamu kituyamba nnyo oba olya omujjako content oba tomujjaako naye nga mukola ekintu kyekimu kikukakatako okugenda ng'afunye obuzibu okole ki okubeerawo kubanga enkya kijja kutuuka nga kiri ku ggwe wadde oli w'amaanyi wadde olulimi kibe nga kiri kwoli wadde munafu buli lw'obeera era ntambi yakyogere n'agamba nti kyamuzizaamu nnyo amaanyi n'ennaku ze yamaze mu kkomera z'abadde nga nnya naye yalabye amazeeyo nga 2 kubanga lwamutwala mu kooti twali naye ku lwokuna n'asulayo ennaku 2 ate manda era n'alaba ku bantu n'asulayo ennaku 2 ku lwokuna ndandamu n'alaba kuki ku bantu ekintu ekyo ng'oli mu kkomera kikuwa amaanyi n'ekiwa abantu ekyokuyiga neneiso oluusi ematalinga osanga omuntu munnange tuweeyo akantu ne kafuuka akantu abaana ne beegayira akantu naye ntambi abadde musajja gwolaba nti agaba akantu ate ntambi ye musajja in fact n'obugezi mugezi ku social media kuno bw'oba omulaba ng'ayogera kale kyobala ndi yagasse bannabyabufuzi n'agatta abayimbi n'agatta babloggers n'abalala naye nze ku kooti nja kusooka okwebaza omusajja gwe bayita Nalukoola Nalukoola yatuyambye nnyo sakozi nze ennaku zino ŋŋenda nnyo mu kooti naye ebintu bye balaga mu kooti biba tebikwatagana nali mu kooti ya Sipapa naye ndabanga bye boogera mutuufu ndaba era tebikwatagana naliko mu kooti ya Kanokiza Besigye nga ndaba era bye boogera ku kweyimirira simanyi ku kuwa bbeiro nga tebikwatagana waliwo kooti ebadde Masakaawe y'abaana ba Nuupu ba Edi Mutwe badde mbigoberera nnyo naye ng'olaba ensonga ze bawa nti lwaki tetweyimirira Edi Mutwe tetweyimirira gundi nga temuli bajira ne bagamba simanyi kakati ono endagamuntu ye yakutukako simanyi erinnya erimu terirabika kakati ne batandika n'okulaba ensobi ezakolebwa eri mu kakiiko akawandiika endagamuntu so nze ndowooza nti ewantambi looyo ono yatuyambye nnyo okubanga yataddewo embeera wadde obwira bye badde batandise okwogera nga balaga nti abagenda okumweyimirira bamunguuba omuli nemmeeya nemulyanya bamukubyemu ebituli ne batuuka n'ogamba nti oyo muganda we Justin ayimini mukwano gwe ne muteeka temuliimu nti anaabeeranga mukwano gwo taakweyimirirenga oba kitegere kati kooti zirina ebintu byezitandiseemu okukola ne kansubire nti zijja kulongooka tutambule bulungi naliko ewa Sipapa singa ewa Sipapa nawe waliyo n'ennamba emu yaliyo ne walaba ebintu bye baaleetanga ne bagaa nti eyabba yagira mu kawundo ate baleeta wano okugundi bagenda olaba balaga Ipsam we baleeta gugundi gwe bakwata nkwakyakulabirako balaga essimu simanyi yali iPhone biki ate kifaananyi baleeta ki iPhone ndala kati ebintu ebyo byonna ebintu ebyo byonna bikulaga obutali oba kiki oba zimalala kuba simu ne bagaa nti oli looya singa yabaddewo ntambi yabadde addayo anti omwami oyo owekawempe oyo Nalukoola yayimiridde n'atematema ensonga ng'asinza mu constitution ng'ate mukakkamu owakimbo banze yannema okutegeera in fact simanyi bannamba emu gye baamujja nze looya namusangawo kubanga nze nange kati olaba lwakuba amateeka ga kooti gano gatambula bulala kate njogere ŋŋambe nti naye owooza biki
mukoti atabitegeera kubanga wahabu alabika omusajja ali alanga bulanzi ddagala ndowooza n'afuna omukisa ogwimira maaso g'omulamuzi n'omulamuzi yamutunulyanga tabitegeera naga atondo yavuddewa naga yeeyo omusibe yagala agende eruzira tewali buzibu agende eruzira akasenge gyekali agende eruzira yoyo wakimbowa kati owakimbowa bwe yatuuka ng'olaba ye asabira musibe kusula bulungi era bamuteeke mu kkomera eddungirungiko eryawukana ku liri kifo ky'okugamba nti twagala beyiro otuba olw'embeera eno baabadde mulwadde baabadde biki naye ye yasawo kagamba nti tubadde tusaba bamuteeke mu kkomera eririmu ku bitanda ebirungi kakati era singa yabaddewo eggulo okusinziira ku mulamuzi bye yabadde ataputa omulamuzi bye yabadde alaga ng'akulaga nti ono tasaanye ne Faruku eyo nkola y'abalamuzi nze nalabako omulamuzi ng'agamba Ssemujju nti tosaanidde pozi ng'oleese wano ekizimbeyo kyo okweyimira Besigye nendabako omulamuzi ng'agoba Joel Ssennyonyi ng'amugamba gwe munnange tetukwekakasa bulungi naye omuntu oba tekwekakasa Joel Ssennyonyi teweekakasa Ssemujju teweekakasa n'oweekalungu kakati mawa tebagobe bugobi oba Devicom ng'agambye nti tukola naye era jagamba oyo mukola naye bukozi enkya mujja kutuuka nga temukyakola naye abayimbi sijja banenya nnyo okujjako Babuuni naye Babuuni bange yabadde yafiiridwa mungi yafiiridwa kakitegeeza waliwo ekintu kyebayita okwesiba ku muntu ngaye takuliiko ng'oli mukwano gwo nga si mukwano gwe okitegeera nti mu bulamu kkirizagaana beera mukwano gw'oyo mukwano gwo kati ntambi abadde yesiba kwani ku Babuuni oteka kyamugamba ne bweba simu ya Shalom teyavuzeeko mugundi teyagikubyeko Babuuni jeneero oba akyali mu kyebikiro kya Sheya Musala simanyi okitegeera kati mukyo abayimbi bano nekira gundi ono Shiba temumunenya nnyo kuba nti yazze muki mukoti omanyi lwaki nti ate Shiba abakujja bano bajjefa abasiba ntambi bani badde baagala okulagako mbutu kusobola so ntambi yabakafiiramu kati nekiba kiwaze mu ngeri ya kikazi kikulu nagamba bwe nkiyingiza mu feesi yange okiyinza okugaza wate ntuda ani asinga omwana n'abeerayo so nja kwebaza Shiba kuba bangambye essimu zabadde zivuga buli kimu naye kyanja kwebaza nnyo Shalom webale nnyo okulabirira pusi za munno omanyi yadidde ebyobugagga bya munne n'abifaako nnyo munne waatali okitegeera abaki ate alina omukazi n'omu ne ex yakomyewo obukomi be bamutuma Sakozi nze nja kwebaza wafuddeyo nnyo wataddemu nnyo kuba nze ebyaddala nze tobakunkula nti sijja genda ge mazima agatakaawa Sakozi ebintu bya poliisi ebyo biraba munnange bibi nnyo nze bekakolanirako omusonga oli omuntu ayagala okunsiba era nenguluba nagwo era nja kwebaza omusajja ajaluno oyo kuba yampita nga n'omuwaabi wange ne mugamba emanga ekintu kyenayogera kyakuyisa bubi nkusaba kunsonyiwa neneetonda n'alaga ne vidiyo gyaddanvunaanirako naye olwamaana agandize gundi yangeruga nemukola nadde simanyiibwe era nayiseewaawo era gye naatuyitako n'agenda n'atulaba so Sakozi olaba omuntu ofiirwa bufiirwa muno n'agaana kujja kukuziikirako kaate ogambe ebyekkomera nze ekisooka kya byonna kyenandisabye Sakozi nga bakola omulimu guno bapayoniya baagwo ndowooza mwandikunjizaawo ekibiina ne muleka kugamba nti gundi w'amaanyi kubanga mulimu abantu nga talina yadde essimu ya chairman kati nga muganda wange Duncan kyabadde agamba nze ekyabaganda bange nze ekisooka banzaala batya nza ne Kampala we natuuka ewali baganda bange era kyovola nti nze Sakozi omuntu lwankola ekintu ekinkosa munyiigira nnyo kwamba ndowooza nti nsibidde ku ye kuba nze maama ne mutaata ndi ogwo ate bonna baggwawo baafa waliwo kyokola era nkigenda ekyalo nga tuleza ne mugamba waliwo omuntu okukola interview n'olemera ku muntu n'osukka nga gwe buli lwojja nakyo ndowooza nti kyabulabe omuntu twogere olwaleero oba n'enkya kiggwewo tukireke naye okulemera ku muntu omuyingira nnyo nze nja kwebaza omukulu Jeff Kiwa ne management ye yonna
ndowooza nti obusungu bwakkakkanye n'okkiriza omwana ono era nja kusaba omwana ono biggwe. Sakozi kyobadde ogamba ekyantambi ne babuuni, nze njogera nnyo nti waliwo sakozi abantu nga tubeetaaga naye nga bo tebatwetaaga. Kati ayinza okuba nga ntambi yali akolawo enkolagana wakati we ne GNL ng'oli tagyagala. Kubanga ebyadala ekituufu kiri nti ne woobeera ng'okolagana ne Jeff Kiiwa ng'okolagana n'entambi era osobola okukola positi nga byombi terina gwekuba n'olaga endowooza n'ogamba oba n'osaba Jeff Kiiwa asonyiwe omwana oyo. Nze sirowooza Jeff Kiiwa oba oyawukanye naye. So kati saagala oli agambe mbu oli yaganya okupositinga olw'okuba akolagana ne Jeff Kiiwa ng'ate akolagana n'entambi. Bano bombirira kitegeeza bombiri oba obeetaaga. Kati mu kubeetaaga oba oteekeddwa okuteekawo enkolagano okulaba nga bombi baweebali ate nga tobaluuzinze. Nze Sakozi wenkola positi nga nti bannange Sakozi mbadde nkusaba osonyiwe Duncan kyogamba twawukana. Kubanga Duncan mukwano gwange naawe oli mukwano gwange. Eyo positi etegeerekeka. Naye abayimbi tebakikoze. Era nze ndabye abantu bangi Frank ntabadde ayirawo omubiri. Kababeere ba TikTok twayira no ya posti nze. Nyina gwera mkweko ne mugamba nti ogwesibako takwagala nulwa nti gwononya masajala takwagala. Nego buli sawa obeera omwa big up nga takwagala n'omulundi n'ogumu. Tebakikoze. So omukyala Shiba Kalungi yakoze lole ng'omuntu era nze mwebaza kubanga Sakozi omuyimbi sente weyingira mu nsawo bweti okujijja mu lubalutalo. Naye omuntu wagamba nti mbawadde looya nsobole n'okuleetayo akantu we kati. So nze mwebaza n'embyonna nga nva ggulu nze Sakozi nja kusaba muteekewo ekibiina ate nga nja kusaba okiteekemu nnyaamaanyi kubanga twetaaga okubeera obumu. Twetaaga okubeera nga tukwatizaamu ffenna. Nja kwebaza n'abasirikale beeruzira gye twagenda bannange nze badde siranko basirikale balina mpisa ngaabo. Ebintu bya mirundi ebiri era omuntu ali mu kale eno omwegenderezanga nnyo baba tebawasika. Omwala omulungi nga mweru bulungi nga wa TikTok nnyo oba begenderezanga nnyo oba tutekapa mu kadeya. Kati ate Katonda n'akuvaamu ng'ewaabwe si bagagga bulungi nga baavu naye nga afaanana bw'atyo. Ng'ewaabwe si bagagga bulungi nga baavu kate nga yalina famous eyo. Ayina fame eyo. Ewaabwe si bagagga naye nga alina fame naye nga ayagala okukola waliwo abeera nga anti baba tebaagala. Omuntu yenna Sakozi adipendinga ku kwenda n'akufuula enkwaso okukola mmye oba tewali mulimu. Kaabe muntu kika kinga omulaba gwe njagala otunuulire kababe bannabitone naye ng'okwenda yakufuula nga first priority. abatayagala kola ojja kulaba nga ebintu birimu gozirini mungi. Olwaleero Miki ono abadde n'obulumi abasajja babeera nabo naye obulumi bonna abadde yabusirikira kankulage lwaki abadde n'obulumi. Miki buli kimu akimanya ennaku z'omwezi olunaku wezaabaawo omuntu agoberera ekyo nga alikodinga ne bw'atyo aba alina kyagoberera n'obulumi bwakola ki bwagoberera. Kubanga bw'otukwagamba nti ne wali olubuto wagenda ku Sikayi ne webaka n'Omujamani mukazi we okiwulira ng'oli lubuto lwa mwana oyo wagenda wano era gundi nakkiisinga n'okola ne bwetyo omukazi n'avaayo n'agamba nti yali ex wange n'asulayo. okiwulira omukazi yeera anyonyola bwe bamala okukubayo layini gwe n'onyonyola nti yali ex wange kitegeeza kyaliwo okitegeera. Oli n'akunyonyola ne wabeera omusajja ava Amerika n'okola bwoti n'okola bwoti bw'obulimu gwa musanvu abadde anoba ne wabeerawo omusajja ava Germany n'ogenda n'osula naye ku hoteri ennaku bwe ziti gwe n'oteekayo posti n'ogamba kati ate natandise nakuyiga Germany ngenda Germany buli period y'abasama okiwulira abadde anoba kye bagamba okikakasirira nti kibadde kituufu. Oli Bashi we yavuddeyo okujjonkera Miki yavuddeyo n'akwata n'alaga n'obujulizi n'agamba abagamba nti mbadde sirabirira mwana ne biruzi z'eddwaliro zonna ng'aziyina. Wulira ku lisiiti
ne kolozi zamukubira nti jangu omwana mulwadde tugende mu ddwaliro tukole ki ku saa 8 ogw'ekiro baddi byonna ng'abikola ki biri recorded abiyina ne message z'abadde oli aweereza mukwano gwe nti kati ngenda mulimba bwe nti naye agenda kumpa ssente zonna ng'azikola ki ng'aziyina nyina mukwano wa Bash gwe nawulidde Bash alina omuyimbi muganda we naye nga muganda we yatuuka noga nti omwana oyo twamuvaako ewaka omwana tuswaza famire yonna tumukoledde buli kimu omwana akoze eki aganye bwenzi kyekimutawanya teri kirala kubanga ngenda kubuulira ekintu kimu kino kikulu nnyo abakazi bonna bazaala ne banoonya abasajja abawo obuyambi ku baana baabwe ono Miki ye abaddewo naye Miki ekyasinga okumuluma ye ng'eyo ali omuntu eyiye obulamu yeetereeza ekyasinga okumuluma kwe kumala obudde n'omukyala emyaka emeka agamba yamubuulira buli kimu naye mukyala we ye buli lukya ayongera kukola ki kumujooga yatuuka tayimu n'agaa sente zange zinyonedde mukazi ono empitirivu bwe ziti nkole kiddala oluto yasooka omuleetera yagamba kituufu yalalwe kakasa ntulula kasiki luno olwokubiri ye n'amuzaala mulaga wakirika muzaalemu omwana we tuliba twawukana ndeke ki omwana ku sente zange zakoze eki nga eringa revenge ngera bwakyogera nga yawakyogera nti ki revenge kati ekyasinza okuneewuunyisa bwe yakyogedde omukazi n'awanika posti nti tugende mu public DNA bw'oba ogamba nti wanzaalamu nga revenge tugende mu public DNA obona omwana wuwo ate kati omukazi watuukira okwogera ekyo nti if you are ready tugende mu public DNA oba okakasa nti wuwo olowooza ffe tulaba oswadde nga nikwozaala mu revenge okiwulira baana bato government yetali serious baana bato kuba kati Mika ayinza okuba ali mu 28 between 28 and 30 kambuze Farouk njala ine kibuzo kinyagala okubuza ogambye anatali serious bana mutali serious ali mu myaka emeka no ngamba gwogamba tali serious oli serious no uliriza nedda Farouk you cannot ogamba omuntu gwe babadde nga senior citizen cause already emyaka gyali mu senior citizen ngate akiikirira ebizibu by'abavubuka byataliimu kubanga bino ebintu no ati tosobola muyita mu bino biraga ki generation okusiza ku kyenalabye nze ne reaction ne reply ya Bash ye definition y'omukazi omujoozi atagambika sigamye nti bonna we bali naye bw'osanga omukazi ng'agwa mu kategole ya Bash ngatakola atya omukazi omulungi nga mulungi kuba ne Doni Kulisi we yagambye nti nyina obuzibu ne Miki oyo era njagala ntwale Bash oyo muteeke ku apartment zange nga tasasula kintu kyonna Bash n'akola post munebalize nnyo Doni Kulisi amanya abakazi abalungi balina obbakwata sino nga yeye nyini akola ki ayogera kitegeeza kapa mukadeya kubanga ngenda kubuulira bwana Sakozi omuntu nga Miki kuba omuvubuka oyo mukozi atera sente aziwezezza ayinamu okusinziira ddala ku sayizi ye kuba ebintu byalina olumu by'abantu basajja bakulu ddala okitegeera kakati aba ayagala omuntu gwasobola okutuula naye bakanye era Bash Miki tavangayo okwogera ku mukyalo oyo antirwa omukyala we yavuddeyo okutandika omujjonkera bonna okutandika omukola ki omujjonkera bwe yavuddeyo omujjonkera ye n'akiriri alinga era n'amugamba nze toyina buyinza bwonna bunkontrolinga oba okwogera ku ki n'ennyumba yange gy'ogamba tugizimbye ffenna yamusibye ne ssente atwale abantu ennyumba eyo weeri nga tamanyiwo n'agamba waba wakana antwale weeri babadde mulaavu naye kamala okubuulira ebiseera ebisinga obungi osobola okubeera n'omuntu mulaavu naye osobola otuuka n'omanya n'ogamba nti ono aganye n'ogamba ono kubanga jjukira okuwasa commitment ekintu kyogenda okubeera nakyo obulamu bwo bwonna oyinza otuuka n'ogamba naye ono omukazi bannaayi wabeeredde bw'ati emyaka gino ena we munyonyoledde agenda kunteeka mu kkomera we ndibeera naye n'ostepinga kati gwe n'osigala mulaba bulabi ng'omulabirawo mu distance naye nga nawe omaze okiriyalizinga mu mutima nti ono sijja kukola ki sijja kubeera naye sigambye nti no bwe basaana okukola waliwo abateredde naye ono ye mu butuufu yali mukazi Sakozi omusajja asobola osonyiwa ebintu byonna naye kati nze kyenjagala naye teri musajja asonyiwa bwenzi ng'ate weyenda ku mikwano gye ate Katonda bwakuwa ebintu bino biringa bisatu
obulungi obusiru onobutafumiitiriza ye Katonda lwaki abikola omulundi gumu abiwa omuntu omwewe omuntu abasinga okubeera omuntu asinga okubeera kaalaala okufumiitiriza ekintu kyagenda okukola n'ateekamu amagezi ag'okutegeera ennyo si kyangu ye buli lwalaba obulungi bwe buno alowooza nti ekyo ate kyamaanyi abalungi tebabirina so nga ate obulungi bwabwe buno andi nze nkubuulira oba sakozi abawala bano obalaba abawala abo bali ku buzibu sakozi abasajja basumbuwa abakazi omusajja nabenaga nti ye nze bwonkolera kino ngenda kikolera naye nga anoonya kwagala ku mukazi oyo salaga nti yamini bulijjo tomuwulira yenza amini naye nga si ye maamini omutuufu ayambadde bulungi ate alina erinnya kakati n'otunuulira abantu abakyala abo babasumbuwa nnyo kati ate Katonda ekyo yakibamma okufumitiriza n'okulowooza oba kitegere bakyala batono nnyo abalowooza bw'abeera n'ebbina alitumbiza naye nga leeretera buzibu era abo balaba nnyo atambula adigi naye nga mu kudigida ate tamanyi yeeretera biki bizibu kati bye bizibu abakazi abo bye basanga balema okufumitiriza n'okulowooza kikye bagenda ki omusajja ono ddala kyanjagalako kakati TikTok ono kkiriza obagaana abantu abagendako bonna abasingamu naddala abawala baba banoonyako basajja kale oli ayinza okugira mu kiti ky'abaserebu nga ye oluusi kimunyumira naye n'atamanya nti bulwakwata essimu ye bwati ne yeeteekayo n'azina n'akola kya alogoza byebiriko naye kakati mu ebyo ebiriko David omwamulabira n'agenda mu inbox ye kali n'amutandika kali David omwamutandika naye ayinayo Miki ate ne Miki naye yamulaba dda ng'ayina omukadde gwa pepeya naye kanalooza nti ebizibu anize kuwulira bw'agenda ku TikTok abeera awo ye maleko stress biki abamu bajja ng'azze bwatyo ng'ali birala azze alowooza nti gwe mulembe gwaki gwa TikTok naye kangende ku TikTok n'akola obuntu bwe kati mu kukola obuntu bwe David Komo n'amukola ki n'atandika webale challenge zinnyumira biki balina bye basooka ebyo kale ale nga ne Miki gw'ayina naye eri bw'abeera naye yawulira nti waliwo yali ayina ssente nga Daisy gw'agambye n'amuwa Range Rover okitegedde kale ate aba ali awo nga waliwo omusama naye yamulabye ku TikTok atumye omuntu omu amugambye naye funira ennamba yoyo naye nomugaa nze ndi mu America wano nkuweerezaayo $7 zikubeemu tuli bagana Desemba kyeki kyemugambye buli Desemba abadde akola ki anoba kakati ebizibu ebibeera mu mukwano omwo abaana abawala abo n'abakazi gwe weewunya omukazi olina emyaka 6 oli ku TikTok ononako ki stress dembe lya muntu andi eyo gwe gyoyita stress yegiri nagambye okufumitiriza gwe gyoyita stress muganete ku TikTok nzine endaga akabina naffe twaliwo emirembe egyaffe twali mawa weereetera bizibu abo abantu abasinga tebamanya kakati waliwo abaana bootanenya nnyo ng'olaba egi yaabwe myaka 25 saizi yaba chikeni mutabani waffe abo oyinza obutabanenya okusetolinga kwabwe kuba kuzibu kubanga naye aba ali awo ate gyagwera ku kimaama kubanga ebimaama gye biri ebitakyalina mpisa ebifuna chikeni how are you nanga okwera bulungi I'm Fina from Germany what do you want okitegedde boogera oluzunguzungu olwo Fiona from Germany how are you chicken kati ebigambo ebyo chicken mwana muto embere alinayo naye kagalo friend ke ate kagalo friend ko nawo kalungi kazibu pola bisae bisinga bako ridinga
nosanga mama ne tato batata ne mama ku TikTok ng'oluusi obutata wataba mugumu nnyo nakwebuuza nti wane tobanga wayitake wa mutabani wange weekanga basisinkanye. Kakati ebintu ebyo byetaagamu okufumitiriza n'okulowooza naye ng'abakyala sakoza abasajja basumbuwa abakyala. Okusinziira ku bintu Miki byeyogedde oba n'obujulizi bwe yabadde agaba ng'amazima gennyini abasajja nabo somuga abakazi bagumiikiriza naye abasajja bagumiikiriza. Anti Miki yalese obujulizi obulaga nti buli gwa musanvu Basha badde anoba. Cheke ono musama w'omujamani oba cheke omujamani abadajja gwa musanvu yaba buli bwe tuba tuyingira ogw'omusanvu Basha balina okwekyanga n'anobamu ogwo omwezi oluggwako bwe guti atandika bu message munaye ate ABC ate munensonyiwa okitegeera. Ekyokubiri nti nafuna n'omusajja omulala nga mufumbo nga Basha wakumeka wakusatu naye nga owa boda oli omusajja gwakozesa okutuma abakyala be era gwakozesa n'okutuma wa Basha naye ng'era Miki akola ki amanyi okitegeera. N'atuuka n'amugamba n'olunaku lwe wagenda ku skies nalumanya okitegeera. N'atuuka n'agamba n'olunaku walina olubuto lwange neera n'ogenda mu bwenzi. Naye ekyo naawe lwaki mugamba bwento nti buli kyayogera ng'omukyala avaayo n'akikomentako mu nkomenti ng'ekulaga nti kyabujozi kituufu yakikola. Ate onankola ki? Bwe yatadde ku ky'omwana ye post yaseme n'agamba nti so n'ogenda mu public jeni ne tugikebera kiba kitegeeza nti abakamera mwena mujagenda musimbe wali jeni ekolebwa era mugirinde ekole ki era n'omwana ajja tuyinza okukera ku makya nga omukyala bw'agamba nti omwana si wa Miki. Kyekyenga nti ebiseera ebisinga omukyala yagaba omwana aba amanyi omwana nannyini mwana. Kati goyinza ogamba manyi n'ebyokuteebereza okimanyi nti omuntu oteebereza n'okera n'ogamba ku makya nti naye namba emu naafaananamu David Komu bwe wetegereza nnyo ennaku ssatu ogenda okulaba nga kituufu olabika bafaanagana naye nga tewali waafaanagana n'omuli n'ogutya n'ogumu. Kati ebimuga nti omwana ayinza okuba afaanana nze era tosobola kuŋŋamba nti omwana anfaanana danka omwana akufaanana wuuyo okitegeera. Kati mu kyo embeera ya Miki ne gundi nze nandisaba ekintu kimu bakomaawo kye batuwaddeko kikola ki. Nze newunyiza mukazi Don Chris kujja kugamba nti nze nja ku apartment omukazi napositinga nga musanyufu naye ng'era emabegako baga Don Chris yakwatamu nga tannafuluma. Oteeka kyongamba Sakozi oteeka kyongamba yakwatamu nga tannakola ki nga tannafuluma kitegeera. Era waba afunamu no awuntuntu ne Miki ne Doni naye ndowooza Miki ng'omuntu n'atuuka n'agamba nti kino kankole ki. So ku mbeera eno gye tulimu ebiseera ebisinga abantu bagamba nti abakyala naye nno abakyala abo nabo be bakyasinza okuba babi nga basazeewo okuba ababi. Ekisooka kya byonna ku baganda bange boogedde abateesa bonna nyiza obutabawakanya naye amazima gali nti Miki mwenzi era yafuna mwenzi munne. Sakozi wojja mu kyaki n'ogamba faaza akufunira omukyala bakubuuza oyagala mukyala ng'afaana ate nti njagala omukyala ng'alina eddiini njagala omukyala nga mweru njagala omukyala nga abuuza afukamidde n'oyogera bu kimu faaza n'akubuuza biweddeyo nti ye tosobola kusaba mbeerera. Twayagala faaza njagala nfuna omukyala nga mbeerera kati Miki nawuliza statement yonna nga yadde matematima ebintu bye nga mwenzi era kyovula yanoonya mwenzi munne ng'abantu batasobola kubawangaaza kubanga nze Sakozi nze n'okutegeera obutegeezi nti danka nasisinkanye mukyala wange ekyo kiyinza okumalako emirembe naye ate nogamba weebaka n'omusajja nenkuleka kati n'okuba nze tubeere feya libayite eddogo n'ogamba nti n'ogenda naye wala n'oyagala ne gundi era nenkuleka eyo balaavusa tubeere feya. Era kyovula mu audio omukazi yagambye mbu Miki ssebo ye ayagala akuleka awo yagenda ayende mbu gwe gw'oli awo ka audio ako akawulidde kitegeeza Miki we yagendanga n'omusajja ng'agenda
mpulidde wano age nti Miki mutaani akyogedde oba obadde Mr. Nambeemu. Miki si mwana muto. Miki ayingira ana. Antu bale Miki. Miki abadde wa Steve Gini emyaka emeka. Katonda wange. Kala izo ba ngambi agayingira. Miki yaliko dance ewalima. Omutazina. Waliwo dance omuto. Ekitegeeza omuntu okula muteekedwa kumala gejja kubanga nganjovu. Anti munyanja abo bajjo. Era Duncan sawa era kati bakuze. Kakati Sakozi era nakubigendamu. Miki yewe yatula mbakazi bonna abaliwo ng'ateekeddwa kukwatagana ono nga waanakkirira nga Miki ayambuka. Kubanga abakazi abantu balaba batali be yetesobola kubeera nabo mu maka. Kubanga ye mwenzi yategera kufuna mwenzi munne. Nze Sakozi era wenza kuŋŋamba ogenze ng'olubuto lwange n'ekitegera nti osinkanye mwami Duncan n'okumuwaka n'enkuggulira. Era mbu yakomawo ewaka n'enkuggulira n'enkutunuulira because wandika n'osula n'ebweru. Nze mukazi wange ogenda ateekeddwa okumbula ewa gy'alaga. Kati obwo tebwali bufumbo. Yali nkuba ng'etonye mu yeegomye ku munne. Kubanga maama w'omwana wo w'otuuka okuzimba ennyumba nga takimanya ate oba ogizimbira ani. Omuntu omupima ng'oli naye mu maka ago mbuzi nali nkola revenge. Abasajja bakunaffe tuwulize oyo nonsense nti Miki munnange yali mutuufu. Miki yali mutuufu kubanga yanoonya mwenzi munne. Nze Sakozi sira kintu kyengula n'enkweka mukazi wange. Sikirina nze. Bano tebali obaba. Kyegambye nti enkuba yali etonnya nga buli muntu yeggamye enkuba wa munne. Tewali bufumbo wano. Kuba nze nawuliriza bombiriri. Era Miki n'akola n'apology mbu yeetondera omwana we. Kati yadde yeetonda kikulira amaze okubyono. Olaze okulaga omwana we ng'akuze nti maama we yali mwenzi yayenda nga alina lubuto lwo. Omusajja ategeera yandisirise. Ng'omukazi ategeera ye. Essaawa ya leero. Omuleka n'ayogera. Essaawa ya leero. Nze essaawa ya leero. Kiri mu butonde. Omanyi Faruku ekizibu ekiriwo. Omukazi ng'ayomba. Sakozi omanyi omuntu okutega nti ejjambi yeetema namana gitemesa. Kakati nja kugamba omuntu nti tuli ku mboozi za bufumbo nga tayina. Agenda nga byobufumbo bitegeera kuba faaza aba ayina omukyala kanga agatta aleete ebibooziboozi ebyo. Amazima gali nti Sakozi omuntu yenna ayina omukyala ewaka. Waliwo ebintu by'otunulira omusajja n'ogaa ekyo kankireke kigende nga bwe kiri. Buli osanga ng'omusajja ng'ayogera n'omukazi n'ayogera obufumbo tebubeerawo. Kubanga ffe abasajja bina byose n'ogamba akikoze bw'atyo. Nze nabawa example ya mutabani wange ebyamutoka ewaka. Nagamba mukazi wange ndimugamba laba sikkuba leero siri kkuba. Kubanga ensonga nesomala kukubisa omukazi. Ogwogera ku ssomero n'ogamba nti abajja kumujjanjaba nga nze awayo fiizi simanyi. Naye otula n'ogamba kino kati kansooke nkikwate ekisajja kikulu. Sakozi ffe tufuna obutakale n'okubira mulamu wo. N'omugamba mula sooka ojje. N'okubira mukwano n'omugamba Duncan sooka ojje kandi mutula n'omugamba omukazi yakoze kyonna kino naye nkole ntya. Naye nga ate simu tuzirina. Naye lwakuba nti abantu abasinga munnange obufumbo ajja ku Friday ku Monday ku Sunday kawungizi n'akera n'agerera. Aba baba bafumbo kuba aleka amuwolezze nga n'okusiimula asiimudde. So Miki ne munne yaani simanyi munne Bash bano bombiriri benzi ayina ne oyo Bash simanyi Bash ayina ne sisera go bangambye aweru wafu awo era naye gwe muno gwe gumwatagala butagazi. Anti Sakozi gwe Sakozi sawa toli munywa mwenge era emboze bagata ne matiya nga badata mite musoka kunywa sawa mmeka kyokka osanga imamo Kasozi wali munyumya okitagede bulungi. Kakati Miki yafuna munne basobola okugatta ebirowoozo we bakwatagana abameka nga bombiriri benzi nga tukulyagala munne. Era Miki weyogedde nga yagala yali yasirikira ebintu ebyo Galaxy nga epostinze nakati abale tayogera. Nakati abatayogera Sakozi waliwo abantu bangi bali mu bufumbo
naye nga omukazi ajja ku media n'ayoga omusajja n'agamba oke kankireke kibeerewo ekityo kyemugamba mbu omusajja ono mukwano gwo gundi ono alina restaurant ba Chosen Becky mbu talina byasobola kwogera ku Chosen Becky tabirina twamugwira kona n'essimu n'agamba oli maama w'abaana bange kati ahasa kozi ozzo oyogedde kati yafunye eki bagalaga yatawolokosa omutima so mu bulamu waliwo ebintu sakozi nga byo byennyini nnyini nga tebigattako bikutoolako obutoozi. Faruku katono nnyo mwenna tulemenga kulowooza nti omusajja alina kunyigirizibwa n'asirika kyekyo nga nagendako ekibuyaawo ng'omusajja azze kuloopa mukazi we naye nga amukubidde emyezi egi okitegeera kati mukyo kyeŋŋamba kiri kitya ndi Faruku okusirika kubaawo kuba ne Mika agamba yasirika onteka kyenkugamba mu kusirika ono najja nga apositinga natuuka nomuyita omuvuzi w'olupanga mu kusirika like mu kupositinga yali akakasa Miki yali akakasa bali oba bali be bamuteeka ku pressure nti oba okyali wa Miki ng'akakasa mani kati kyenkugamba nekyokubiri Faruku omuntu watuukira aleme kulaga wazimba omanyi waliwo ekintu kyabaga nti omukazi agenda batekigereranya ku bakazi nti omukazi agenda okunoba ewuwo nga yanobadde emyaka emeka 2 kati n'omukazi asobola okubeera ewuwo naye n'okizonda ekituufu omukazi ono aleka si mutuufu gwenkola ki gwendi naye n'otandika kubala bibyo nga muki ng'omusajja kubanga nga boonaovaayo n'ogamba nti Faruku waliwo nga abasajja naffe ebitonyiga naye ng'oluusi omukazi gw'olina wamumwa okitegeera n'ogamba naye bwe nnaavaayo nenkyogerako kino kiyinza obutambeera kituufu okusinziira ku social media nga bwetambula nti social media ejajinga nnyo omusajja okusinga omukazi nti omukazi ne bwajja ku social media nga ye mukyamu gye bwavugira lonna awunzika omusajja ye mukyamu nti omusajja ssaawa zino bagamba nti nze mbadde n'omukazi tansaba nko sente nenzimumma byonna ddwaliro twala tugende kitegeera naye gwe weebuuze lwaki teyamulaga wazimba Sakozi olaba omukazi okumuwa ssente n'omugamba zizo n'oteekaawo si yensonga esobola mubeeza mu bufumbo ebino by'abakazi bingi ensonga ezimu ziyinza okuba nga zirimu obutamulabirira nga bw'oteekaawo ssente n'ogenda bugenzi nga golaba okoze kinene naye nga ne ssente ezo ndindako naye nga ne ssente ezo ziyinza okuba ki nga nazo zeetaaga kakati mu mazima agaddala nga agatakaawa oba girlfriend oba mukazi wo wawaka omusajja gw'olina control kubanga gw'otegeera obwongo bwa mukyalawo obwongo bwa mukyalawo oba girlfriend wo somulengera eri n'omanya nti oyo kazze kati wanaagenda kulwana n'ositukawo n'akusanga eri olw'okuba nti nno Katonda yali akimanyi nti sitaani w'amaanyi naye bwe yakemakema Eva ekibonerezo Katonda kyeyamuwa yakimuwa mu lujjudde okitegeera yakimuwa lujjudde nti mukyala gwe ku lwakino ky'okoze era mu bulumi bw'ogenda okuzaaliranga teyagamba nti bambi obadde munafu obadde tutegeera yamuwa kyasobola ekijja mu ntegeera naga mu bulumi olikola ki mulizaaliranga nze ng'omusajja olwaleero nyinza okuba nyina ekinyigiriza nze nempa reaction yange eri public oba kusirika oba kwogera okiwulira ne video 4 ku 5 ng'omuntu azikkolera nga konkona akutume wali omusiyazi nengo ina amakampuni gokolagana nago endorsement so zifa okitegeera Miki ye owa social media era akolera awo wabadde osubira kukola ki baba kuba business direct okitegeera oga nti ono ayita eno akola bwati ono akola bwati naye Katonda amenyeka kigambo na kitya ayagala abakadde akola ki mu bulinga ne badde alina okuvayo kiriyalinga eya kubanga ebintu ebimu byadde bikuba brand ye kuba ate ye mwakolera ate mwakolera ye mwakola naye okiwulira akola na Steve ayina n'amataka byatunda omukazi akujjonkera zi properties ze omukazi bwe kana kwakola ki akujjonkera ebintu bya mirundi ebiri mwami Devicom mwami Devicom ina kyogambe n'ogamba toyinza kola kintu nga mukyala wo takimanyi ekyo kituufu osobola oyinza okola ekintu waliwo abantu abakwatagana obulungi kati ngaze Devicom ne mukyala we bakwatagana bulungi ebbanga lyembalabidde era ebintu ebisinga obungi Devicom wano oba sente azitereka ku simu ya mukyala ne omwa milioni n'akuyitako ebigere ebyo abagamba bamuloga
nakuyitako ebigere ebyo ogenda omusango nga David mpa sente ezo kaga mama Derek pozi kankubire mama promise yazikola shi yazina eye banka ye akihulira kakati kati abo bakolagana boki kati waliwo abasajja sakozi abera n'omukyala ewaka natuka n'omuzaalamu omwana naye eno commitment y'okola naye obulamu bwe bwonna n'alaba ngono tajja kusoboka ng'ebintu byonna byaziyiza olaba onaagenda buki mu maaso nogakankola ebintu byange nzo ng'omuki n'olinda muliyawukana mu kazigo. Okay. Omuntu anenya Mickey reaction ye oba omukazi okuvayo n'ayogera eri abakazi abategeera. Not every woman intino tategeera. Eri abakazi abataba abagumidde ebintu ebingi nga abasajja babakoze ebintu ebisinga ku mukazi bebakola abasajja. Aye mweru ng'omuntu alimu olukyotala. Mweru naye ba statement ndala yes ekituufu togatika mbozi owaisiyaga otwala ebintu emisajja bana naye togatika bana ebirungi babisasulira eyo price kati naye kyengamba kikino omuntu yenna anenya reaction ya Mickey kugambye abakazi abakyotala nga toli ku speed bayite ulirize omuntu yenna anenya reaction ya Mickey buli omu a reacting otherwise fe tubaddeko n'emikwano n'omulaba ng'asindikidde mukazi wo message naye n'otagenda kugamba muntu oyo naye nga wakirabye n'agisindika n'ogwokubiri n'ogamba omukyala kasita mujjawo enkolagana nti omukyala asobola okukubuulira ebintu by'oteekeddwa okumanya nti owaaye mu mikwano gyo mulimu n'omukwano gwe akola kino mumanya olwo kati muba mutandise okusasika obutakikontrolinga naye bw'akugamba kati gwe ng'omusajja obeera waddembe okufloating oyo omuntu oba okyehandolinga otherwise nze namugamba bugambye mugambe gundi alabye message zo zonsindikira era oyo muntu saagenda mugamba oba yalowooza omukyala amulimba era nakati takimanyi era tutambula naye namanya wemukomya okitegeera kati kyemugamba tino buli muntu areactinga bulala but Mickey kyamususseeko ono akireese era kyona kinyagala okwagala okuleeta ebintu bino we byazze byajiddemu okwonoona brandi omuntu kasita akukettako left right center osamba mabega ne maaso nti gwe ogenda ku forward okubawo ogenda mu defense okubayo kitegeeza abantu abadde bakukola ki anti kakati nedda waliwo ebintu ebyetaago kati ngenda kugamba balina erinnya ly'omwana gye baleeseemu Jayton mbadde mu friend wa Jayton for 5 years Jayton she's my friend tuwogera ne ku WhatsApp abeera Ntebe kati jjukira omwana yakamala senior sex 2 years ago kati nga bagamba nti no Mickey yamukola ki but jjukira bawa Jayton ayapate bijitumula mu biro naye alimo bikola Jayton mukazi kati gabagamba kati ba Jayton ate nga mukwano nnyo gwa Mickey nga mugambo owaye wandyamu olukwe omusajja n'atukovuga mukyala we n'amuleeta mu maaso ga Mickey okitegeera nga mugambo owaye wandyamu olukwe n'okumusanga leera watusaka tuli ba friends so byabadde birimu okularifyinga Mickey emipiira badde agisamba nani gino eja forward gundi bagamba ono gwali naye mu by'ettaka ekyo kisajja ekiriawo ekinene bwe bali naye mu bya property kati nga bagamba ekyabagatta ki so byabaddemu okukola ki ng'omuntu bw'okuba brand omusajja n'agamba kati wano era kyovula yagambye ngenda kukola emu ate ngenda kukola nga nyimpi lwansonga byengenda okularifyingako ki byamangu kati nga alina okugamba amakama banaye omukazi ono ekimuluma waliwo ennyumba ate ffena ekitukkiriza ekisinga okuluma bashi nyumba kuba ye settlement yasooka okukola nga atandika akatambi alaba ennyumba ewedde tagenda gibeeramu ennyumba yeruma bashi era abakubanga manya wali ekyapasiga tuli mu byannambwayo kati nanga akankuba kifiiriza kuba ennyumba yagitegerako nga bagitandika kati ye kati agamba kyovula yamugamba oba mulowooza abaagala nnyo lwaki tabatwala mu nnyumba gye yakamala okuzimba so birimu ennugu ya
kwe kuva bino byonna kyovula Bashe Mayoga n'ate tayogera kuba okusinza w'abayogera ti we nalwo olubuto sinafuna byonna byonna ennyumba bwewedde alaba omusajja agenda kukola pata y'ennyumba gataliimu soko tutaase Miki ku byonna bye bamugambe kye kyasinza omuluma tutegeere ekyasinza okumuluma ye bw'asanga omuseetu ate ye avuga reverse nagamba naye ekinyi balese mu public kisobola okubeerako forever naye nga Shakira kyekimwambaza bw'atyo ate nakunamira makola yantabudde kyekimwambaza obuntu yabadde mukambwemu naye yatunda brand ya Shakira ogimanyi kuki nze mumanyi nga muyimbi ngamba nga tonategeera tonawulya luyimba lwe kyekikola bisa omuntu noga nti oyo ye gundi branding yagisiba muki yagiteekaawo kumansula noyo mwana omanya bamuzaala bebo mbamanyi si ono omusajja ono omusibe Obed ye mumanyi wane era ne babadde jajja wa Shakira babadde balina bye bakola ekibuli era ye yamukwata ku mukono wati ne batambula bamuganyo otambula ne Sheikh Kamulegea ate no amwagala nnyo amwagala kati wuliriza oba bamuganye bata bamuganye n'ekino kye bamutendeka akino kye bamutendeka era ne taata we last year yakulira na mama ndowooza yakulira ne mama naye yagendangayo last year Shakira yalina ogenda kukaba taata we n'amutuuza n'amugamba bw'oba tonnatuusa kuva mu buno bukete togenda era n'akusazaamu bamumanyira bamuleka nekikimwambaza we batuma babeera naye ekimwambaza ye bw'ayagala engoye zimusiiwa sente ayina ntono zamalira mu ngoye naga akagula obutono ku sente entono kakati sako kiri bwekiti so okusanga amaka nga galimu abafaaza nga galimu abaddiguli naye nga galimu n'omubbi okitegedde n'osanga amaka nga galimu abantu balamu n'abantu abalina ebikyamu kakati Shakira mu famire yonna abamu bwe bapatana eddiini abaana ne bapatana obuntu bulamu abaana ne bapatana ebintu ye n'apatana ogwa kunama ebyo mu nsi bitambula manyiwo ne mubanga mulina eddiini waliwo eddiini z'osanga nga abantu baddiini nnyo naye ng'oli mu kunywa omwenge kakati mu famire ebyo bibaamu kati ate Shakira alina ekintu kye yajja ne yeerimbikamu ekyokugamba nti muyimbi naye erimbika mu kyokugamba nti muki muyimbi naye mu kwerimbika mu kyobuyimbi alina era kyayisaawo oba okitegedde kubanga no bwe Shakira yali ayimbye ekyo emyaka gyeki gye muwuliridde kyogamba nti yayimba kale abayimbi bayimba ne baggwako nomanyi kati n'oluyimba yakubayo oluli yakuba lumu n'amala era bulijjo tubawulira naye Shakira yakubaluliwa ekyokunama ekyo mu bintu byonna ebiri mu nsi ye kye yalondamu nagambe waffe bannaddiini waffe bali bwe bati nenze kangende kino oluusi biba na famire abaana bewaggula awaka nagenda n'abeera ne famire nakulira walala nakulira mu bayayeyaye bakuba disco ye takuba abaana babikola ebyo naye Shakira nze kyendowooza olw'embeera y'abantu mwava ne famire mwava atereze mu nnyambala wandiba n'erinnya kale lyogamba nti olirina ery'okuyimba nze ndowooza wanditereeza mu nnyambala ekirungi ebintu byo tubirabye banga lyamaze ng'abiraga abantu esambi bimyufu bikyo kati abantu bategedde kati ne bwe yeebikkako bamanya nti Shakira mumyufu okitegedde kati obudde omanyi waliwo bwokola market notuka nogamba atulanze nnyo kati yakibalaze kati atuwekala nnyonyere kyeyabalaze akalango kamala oli agambye akalango kamala kamala kakubye akalango kakubye ebbanga ddene kamala akalango soko kayimirize otandike kutunda byatunzi Faruku omuntu atuuka ekiseera n'ava ku kyakola nti gundi akunamidde ebbanga ki sindi naye kati agenda akola ki oshegera
nti ne Shakira sijja kugamba nti yerimbika mu kuyimba kubeera bwe bamutimba e Masaka bamutimba muyimbi ne Soje n'akamufuna e Canada abadde muyimbi si mukuna naye omuntu aba n'ekintu ekyo e Canada promota ade mukazi musajja genda maaso kyoliko mu yamutwana David Lutalo nga amakulira kubanga kuba shonze yagimuwa bambuuza abayimbi b'emantu ya ku lutalo ne mugamba Shakira mutwale ajja kukolera ko balina oluyimba nani ne David kati mucho kyenkugamba ki nti omuntu atuuka omanyi waliwo ebiseera omuntu n'atuuka n'ava ku kintu okitegeera nti Shakira sawa zino ennyambala ye awuli ajagala kuba bangi bagira bagikola si yagisoose bagundi bayitayalinga badize abayitayalinga kati bakyala bafumbo Sindi kati abo era bw'aba akunamye wakiri yambala akapale akakoma wano